Ebikulu mu wiki Lwokutaano tuba tukubaganyako ebirowoozo Kefasi Mayumba nate nkubuuzaako tuwasizota bole kubanga okyali naffe ku Spark TV program Spark Macha wano otusinzira okubanga tukuweereza ku Serena Hotel kusobola okubanga ate bikutukako yonna gy'osinzira okulaba tukwebaza Yezuukusedde okubanga olina by'otuteekanya okulaba ng'olunaku kutambula bulungi ate nammwe abasalawo okugamba nti kale kambeere ne TV mu kisenge naye nga bamali mu kinaabiro ndi mu kunaaba nasobola okulaba wakiri eddoboozi naddala ku Lwokutaano tubeera ne Philosopher Kasozi Samuel ne Abulubawa munnamawulire twagala okubanga tubebaza nti mwakifuula kya nsonga nti Lwokutaano olunaku otandikira wano munnamawulire mukukutivu Sseboola musakolaiba Spark TV tusanso okulaba ku Spark TV Spark Macha nange nsanyusa okusanga ate era nebaza Mukama nti akyatuwadde obulamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndowooza abasiiba sittati balengera kubuuza nti oli mu sittati maye abamu bazifuula nnaku z'abaseeka naye abasiiba sittati ndowooza abatandikirawo balabika bamaliriza jjo abatatandikirawo ndowooza beyongereyo bamaleyo njala bakulisaayo muyidi ate nammwe abakyali mu kisiibo kitambuddeko ndowooza kibuzaayo nakyo nnaku bunaku by next week week eno gye tutandika kigenda kuba nakyo kiggwa ate tuyingire ennaku enkulu eza Easter okutambuza ekkubo ly'omusaalaba abantu twenyigire nnyo mu bintu by'eddiini bannammwe abamu ku Lwokutaano oluwedde bajjako essimu ne bejjako ne waya nga tebasalikako omusale naye kiryoke naffe tubateeze ku Lwokutaano olujja n'okulwomukaaga Sande ne Mande waliwo gwe nalaba nga apostinze akavidiyo ng'agamba omuceere si bulamu naye njala obbakulisaayo muyidi njala obbakulisaayo ate era nkubiriza baganda baffe abagenda mu Easter mweyongere okutuyita mu nnaku ezo tube nga tucelebratingira wamu waliwo yagamba twalaba ekifaananyi kya Wahabu ng'ali mu babiri naye ate puroguramu olwawedde be yali n'ababiri yabaleka wano n'agenda Bwogo yali agenda kusaala kirabika naye olunaku lwe twabalawo baasiibawo wano oli yabuuza bwe yabadde n'aba babiri kumanyi nti agenda nabo ku kijjulo naye naye nga njala okubebaza okubanga mukyekuumidde ku Spark buli Lwakutaano tubeerawo wano nga tumenyamenya mu nsonga ebiba biyise byetuba tulabye mu wiiki of course gweolina bw'obiraba naye ate waliwo abatafuna nnyo budde nga Lwakutaano luno lwokka ye lwalina okulinda ensonga tubeere nga tuzimenyamenyeramu era tukwaniriza tukwagaliza olunaku olulungi. Philosopher Kasozi Samuel sanso kulala musa kubalabi ba Spark TV. Yes, nga bulijjo era nja kwebaza abalabi baffe mukola kyattendo okuba nti mwasalawo nti Spark ku Macha kwe mukeerera ekyo tukibeebaliza ddala era nange nja kwegatta ku munnange okuyosaayosawo bonna abamazeeko ekisiibo obulungi mbagambe nti ne Qur'an etugamba nti whoever does any good of an atom's weight will see it. Nga ekirungi kyakoze n'obuzito bwakyo n'ekyakyekana akasinyooli Qur'an weekagamba ali kiraba so kakati buli akoze ekirungi ate tusigale nga tukyabikolera ddala tuleme kulowooza nti no mu kisiibo wano we tulina okukolera ebirungi so omwoyo ogwo ogwa generosity obusiraamu bwasinga kuweza abagoberezi lwaki lwa generosity kyali kintu kikulu so tusigale nga tukyakitwala mu maaso ate kitutwalireko n'ekyokulabirako eri amadiini amalala bannaffe abaasibye nammwe mugabuleeko ku bantu abakyali mu kisiibo ng'abayisaamu we bakoze generosity kintu kikulu. By the way okusiiba okutuufu Katonda kwalagira neno mu Kristaayo bw'osoma Nabbi Isaaya bwe yawandiika mu 58 agamba okusiiba okutuufu si kwe kuno kunalagira si kwe kugirira abayala n'abaavu ekisa si kwe kubawa mmere n'ebiringa ebyo so kwe kusiiba okutuufu okyayinza okuba ng'olowooza osiiba naye nga oli mu kwediima kulya mmere anga strike tojja kukyenkalejinga naye ate naffe bannaffe ffenaffe abakkiriza tuleme kulowooza nga goberera kukkiriza lwakulya oba tebakugabudde ate si musango naye nga ekisoke kirungi okugabula abantu mulimu abantu abamu bambi ngaolaba ekisoke necessary oba a cause necessary so tugezeeko okuba nga tuba generous. Olaba mu nsi z'Abawarabu era bw'oyogerako ne bano abaana abali ku kyeyo mu Buwarabu bakugamba nti abasajja babeera eyo nga bafumbye emmere yaabwe apangisa n'okupangisa abantu abamunoonyeza abagenda oggirya
mu kiseera ky'ekisiibo era waliwo oliyenga mu kisiibo omulimu ogwo ogenda ng'akuŋŋaanya naddala Abafirika kankose eky'Abafirika ndowooza gye bali bangi so ogenda ng'akuŋŋaanya abasiraamu bagende ew'omuntu oyo basiibuluke ebisaakaate babigula so nsuubira okuyamba abantu tekirina kukoma mu kisiibo mukka okubeera ow'empisa naye okusupplementi kakasozi kyagambye nti emmere okusiiba eddiini olwo abalaga eddiini ennyo mu biseera by'okusiiba kubanga babala futaali Wahabu yanyumiza kasitole omanyi twaberanga amasomero nga mu kusiiba waliyo akusiibirako nga si wa ddiini yo kati yanyumiza omuwala yamusiibirako mu kiseera ky'ekisiibo tebatukaidire baga bapaasa out ate ye tebaamuwa mukazi wattu ye n'afuluma kati yali ndooza abaza nti ajja kusiibulukuka naye agenda alye ku futaali n'emmere okuyidi naye be baga bapaasa out olw'okuba bagiwanga basiraamu bokka ate ye teyafuna yasigala n'ekisiibula kiba nga kyamumenyera bwereere anyway tujidde olunaku lwaleero ku mpewo za Spark TV nga bingi bigenze mu maaso mu wiiki naye tetusobola kubuusa maaki ekiyinza okuba nga kimu ku byo ekiri latest kubanga oyinza okuba abu oboze nga olinawo wopaakinze obadde weevuga naye wakati mu luguudo oyinza okuba obadde ovuga weegendereza olwakiri ekyakusigalamu ekya express penalty system naye njagala okuba amawulire amalungi nti ministry tenaba kubiisa naye bali mu njogerezeganya okulaba nga babijjulula n'okukola ennongoosereza mu bibonerezo engassi ezaali ziteekeddwawo ku nsonga eno okusinziira ku kyenalabye abakwatibwako this time round balabika babateese mu nteekateeka n'okukola ennongoosereza nti abatakisi babayise ababaasi ne babayita n'abantu abalala kikulaga akabonero akafulumya ebigambo ebitaatuka nti ku luli balabika baali basalawo nga bannakyemalira oba basooka kwagala kukanga mumanyi Uganda bwe yatuuka waliwo ebintu byebakola ne basooka babakangamu bati ne baddiriza okwawukanako n'omulembe guno omuhajati Buzeki tegukangamu bukanzi bannaaye abavudde ku ngondo bagenze era bagenze batulabyeko nnyo n'abalala badde bakola mu Federal Gazetted bali serious ku mulundi guno naye ku kino ekya express penalty system waliwo ennongoosereza ezikolebwa what is your take okusinziira ku kirabika okuba nga kikyafumbibwa ne kye banaafuluma bifaanafulumya mpozi luli express penalty we yajja abantu abasinga kye basinga okomplainingako zaali engassi nga y'amaanyi nnyo akasanga akatono nga bakaweesa ssente nnyingi nnyo then ne speed mu bifo ebimu baali bagisaze nnyo kati omuntu amanyi ekibuga Kampala oba omanyi Yusufu Lule Road nga bagiwa speed ya 3 30 km/h kati bw'otunuulira eyo kitegeeza ate twali tugenda kubeera ne jaamu ng'ate mungi nnyo mu kibuga okusinga bwe twali badde nga ekibuga kitambula normally so ekintu ekyo ndowooza kyekimu ku byaleeta okuba nti abantu bagamba batereezeemu then n'ekirala points ez'enjawulo omuli ebifo ebyo kati bw'otunuulira ebifo ebimu nga ewantu ewali mashini zezo we zikolera ate nga byekwese emiti nga gibibisse biki ne cameras tezirabika bulungi tezikola bulungi ezimu so baba nga bagezezzaako okuba nga batereeza kuba ate ekibi kyendaba actually mu express penalty ate era eyo tekwata DMC DMC esobola ogiyitako negenda bulungi kasita oli aba nga asobola okwefuga ku kkubo naye nze omu kuba abawagira kubanga tetusobola kubeera mu ggwanga mpagira express penalty ebeerewo naye ennongoosereza nze nsuubira ze zirina okuba nga zitereeramu kuba tetusobola kubeera na bodaboda zo nga tezigoberera ku bitaala tewali lunaku wa boda we yali agoberedde bitaala okujjako baali baleese bano aba safe border nga asobola okupaakingamu n'alinda neera banne nga bamuvuma nkesi nga abasoose mu layini nga tebalina we bayita ate namwe abasaabaze nga temubalinnya kuba bwe bagoberera nnyo amateeka beegendereza nnyo ekyavanga ku ekyo ndowooza ne traffic system yaffe naye erina ekizibu
nti ebyo n'obiwulira nga babikola naye ogenda kusanga aba traffic awo ku bitaala bya Jinja Road nze enkuba yankubakaawo ku bitaala bya Jinja Road si kuba nti ebitaala byali tebikola no ebitaala byali bikola bulungi naye twajja ne tupaakinga omusirikale n'ayita sayidi emu okumala eddakiika nga 10 n'akwata endala enkuba yakwata n'etandika okufuuyirira then n'etandika okutonnya nga tannaba kuyita sayidi yaffe embu kubanga yo zaali tezinnawera ate bayita nnyo eziva ekkololo ne baziwanya oluwenda ne bamalisa abangana waliwo eziva ku Jinja Road neziva ku sayidi ya njiyite Mukwano kuba kati abo baba abamu bayingira kibuga kati abafuluma baba batono abayingira baba bangi so olumu singa ebitaala bino tubireka ne bikola ne discipline y'abantu egenda kubeerawo express penalty egenda kusinga ku affectinga nnyo discipline ku kkubo abantu abatalina discipline overtakingira otalina ku overtakingira okuvuga speed mu kibuga obutasiba musipi ogusebo nagwo musango gw'amaanyi okubanga oli ku ssimu eno ovuga bw'oli ku ssimu either okwogera oba waliwo sebo omuntu omusanga avuga naye ng'ali ku WhatsApp achattinga olina gamba ekinkosezza ensobi mu bigambo byenkugamba ndi mu kuvuga oyo nze siddamu kwogera naawe era kasongamba ndi mu kuvuga ng'awo nsooka nkwesonyiwa mmanya nti ekintu kyoliko kya muwendo naye mu byonna nga tumaze obitunuulira distracting abagoba b'ebidduka bingi nawe nabadde mu motoka naye nga waliwo ekimotoka ekitukulembedde bino ebiba bye-raised kati ng'ate waliwo eyabuyonjo eri wansi naye nga ebitala bitutadde naye nga ono atukulembedde w'ekimotoka tasimbula nagenza okwetegereza ng'alina gw'atunuulira mu motoka eya wansi yadde mukyala kati ng'ayambadde sikaati naye nga yesise eri eno bayirewo kyogereko naddala mu biseera by'ekisiibo wano tufuna nnyo ebizibu abalina bodaboda ogenda n'oyita ku mmotoka n'otunulabo oti n'ogamba n'ogawa boda owaye sikamuko mu maaso ng'olaba ekisiibo kittattanibwa mbeera ng'agifudde enzibu nnyo naye newe nga tuzeeyo ku mulamwa gwa express penalty express penalty eyo yasinga kulwanyisibwa nnyo baali ba taxi ng'owa takisi omu ayingidde ebipapula bya bukadde nga 2-3 kyokka nga ne takisi bw'ogitunda tewezamu bukadde 5 so ng'alina okutunda takisi alyeko z'asigazzaako okusasula ebipapula by'aba alina ekizibu ekikyali mu penalty zino era ndowooza simanyi oba bakirectifyinze nti abagoba ba takisi emotoka eno weba bagiregestalinga mu mannya ga nannyini mmotoka kati akapapula ako wekajja bo bakuba penalty tegenda kwoyo akwewozeeko mmotoka era abantu abaazika emmotoka oba abatakisi kuba ye tebamumanyi bamanyi gwe nannyini mmotoka kakati naawe olina okubeera obuvunaanyizibwa bw'oba oyazika omuntu yenna emmotoka yo n'omanya nti gundi gwe nawadde emmotoka musajja wa buvunaanyizibwa era ekipapula wekijja ng'omugambo waayo bakubye ekipapula teeka wano then ne system esasulibwamu erina okubanga nnyangu si buli ssaawa nti omuntu alina okutambula n'agenda mu banka okubanga asasula ebipapula ebyo omuntu alina okuba nga asobola obisasulira ku ssimu ye ate mu nsasula like kubanga omuntu ayinza okuba omuwadde ekipapula kya $20 naye ng'asooka n'asasulako 10 n'ayongerayo 5 nsubire zonna provisions baali zitaddewo naye ekisinga okubeera ekizibu ssente nnyingi kyekimu kukyaleeta ebizibu then ne ka speedi nga bakalimitinze nnyo nayitako ku bypass okwo ku lugogo gyensinga ku useful ray njikwerako example kubanze nagikozesanga naye ng'osanga abantu nga basooba bati so nalabye ewamu ewabadde speed 3 kati bataddewo 5 era tuba tuli ku Ministry of Works owa taxi yagamba banne tugenda kwebaka tugwe tuffe tugwewo lwansonga nti buli wovuga speed 8 yagamba nti Boku highway ewalanga babawadde speed 8 nti buli wovuga speed 8
ogenda oyina wootuuka emmotoka n'okoowa nakakale singa kuba oba ogenda ng'eggulu batongeremu zibenga 10 oba 12 naye ndowooza 10 si kibi oli waabanga asobola okikontrolinga kuba emmotoka ku 10 eba ekyali controllable naddala ku bantu abagenda up country. Naye nga ogyeko ki speed ye ebadde eyitiridde okukendezebwa ebadde nga tewali express penalty. Twali twaddayo so kamera ezo baziteekewo ate abantu baleme kubeera predictable. Bireme kubeera predictable ng'oli agimanyi nti eri wano na wali. Tugenda kubatuumulamu katono oluvannyuma nkomawo ne Philosopher Kasozi Samuel ku nsonga ya PS erabika okuba ng'eri mu kukolebwamu ennongoosereza naye mu kaseera ke kamu nga ne takisi enkankadde abazigoye ku luguudo. Ku nsonga y'ebipapula bino n'engassi zaali ziweesebwa abantu abakozesa enguudo. Waliwo ebintu ebireetebwa gavumenti n'olaba ng'ebitagetinga abantu abamu nga biringa ebiri selective kubanga kino kijjira mu kiseera ng'ate takisi kakati nazo era batandise oziiganya enkadde zive ku nguudo. Tuyinza okuba tugamba enkadde nga n'emmotoka ezisinga ezivugibwa nkadde lwakuba nti ziyinza okuba teziina bikulubufu n'ebintu ebirala ebiringa ebyo. Kati epapula bino n'abatakisi era be baasinga obirwanyisa nga bambi balabanga era be baali basinga okutagetinga. Twogerera babikolamu ennongoosereza. Ndaba nga gavumenti erabika okuba nga esinze kwagala kusolooza kubanga machazi bagenda zikendeza neregena kuba ekola ssente. Esinze kufa kusolooza mu bantu okusinga obbateerawo safety measures okwenganga obubenje obukudde ejjembe. Kuba ne bw'okendeeza speed era ebisibukako obubenje si kuvuga ndimba solooza nti kyekisinga okuvaako obubenje. Kati okutandikirako ku kibuuzo ky'otandise nakyo tino gavumenti eringa eri mu ky'okusolooza. Well and good naye ate si kyenye nnyo kuba wotula amawanga agamu nga Saudi Arabia gakata ate penalties nnene nnyo okusinga wano. So tujja gamba nti purpose ekibadde kyakusolooza wabula we tujja okukirumiriza nti kyakusolooza kiki ekyabakwasa mugende muwe ttenda kampuni y'Abarasha etaliiyo nti yegenda okumanaginga nga police ebitaala bino byolaba okubiteekako kumpi byafiirako n'omuntu mulamba kwisijja kugaba proposing okuleeta ebitaala bamale balage nti ebitaala byetaagisa kuba batemuliddewo abantu bijja kusobola okubanga bakwata abantu abo naki ne tukikkiriza ne tubiteekamu ssente z'omuwi w'omusolo kaakati n'otuuka n'ogiwa omusajja omurasha ajja akole mu infrastructure ezaffe ze twateekesawo ssente z'omuwi w'omusolo baali tebasobola kuddira mu poliisi mwennyini ne bateekamu unit enforcinga kino ne baggulawo akawunti eya gavumenti nga zigenda direct ku Central Bank oba Bank of Uganda oba banka yonna. So kaakati ekyo we tujja okugambira nti mwalimu interest kuba buli lwofuna patina ye ekigendera kye kyakola kimagoba kaakati bano we bagenda okutwala ssente twalikkiriza Munnayuganda asasule nnyingi nga zizze mu ggwanga. Bw'otwamanga kati nga South Africa nti wegaba mafuta gokka omuntu olinako liita egenda ku bantu abanakosebwa olw'enguudo accident twabadde tusuubira ssente zino baaligambye kale artist olw'okuba nnyingi ate twagala okuzikozesa nga deterrence tulemese abantu abavuga obubi abavuga batamidde n'abalala bonna katuddire artist 10% nti ejja kuddanga ebbali eyamba abakosebwa accident n'abaana bali mu malwaliro aba bodaboda bafa ennaku abantu afunye accident mu taxi n'ebira bafa ennaku. So tumanye nti ssente zino ze tusasuza bannayuganda ennyingi ezibaluma naye ekikulu nga zituyamba okubakwasisa empisa kaziganyulwe era bannayuganda naye kakati muziwadde Barasha multiplier effect edda Russia ate nga kampuni sino ya Barasha teri nayo banonyeza bunoonya musajja ne yeteekako ekinnya n'ovuuna nga baga nti tulese mu Russia nga naye ogenda okumutunuulira emabega ng'erisajja likakwa erisajja lisaamya omusajja muki naye bagambye mbu balese mu Russia. So awo we tugambira nti ekintu kino we baakyonoonera amawanga gonna traffic yalibadde esobola okwemanagingira ebintu nga tetuwadde muntu mulala ki tenda twateekawo ki kamera nga tuvudde ku ekyo ekyakuteeka lino okusookera dda mulimu bye baakyusizzaamu bye tujja okugamba nti yes olw'obulungi
obwa entambula ennungi ne safety y'abantu ku nguudo kyabadde kyetaagisa. Okusooka muganda nga ayogedde ku kyokuba nti no baayongezaako ku limiti ewamu. Njagala okugamba Kefas, speed si kyekireeta nnyo accident. Yes. Era accident tejjirawo ogisuubirira. Nti oyo yavuze speed kaakati awo accident wejja ate esobola okugira ewantu ewalala wonna. Bw'ogenda mu mawanga agaatereza road infrastructures oba transport infrastructures, kati tunuulira eggwanga nga Germany, waliwo oluguudo lwe baazimba 1941 hitiranga yakakwata obukulembeze. In fact lwa 41 nga Sematawuku bagita Germany Autobahn. Oluguudo luli lusala okuva mu Germany mu east okwolekera west ku border ya France. Naye ng'ekyaluzimbye ye yalina kigendera kya transportinga byakulwanyisa mangu okutuuka ku border ya France. Naye Germany Autobahn ne kaakati lwe lumu ku luguudo olusinga mu Europe nti lunene bulungi, ne bateekamu clover leaves, ne bateekamu buli kintu nti abayita wakati balina okumanya nti nze ŋŋenda kumpi ku border. Avuga saketi teri accident. Naye wano weewunya accident lwaki Kawanda yali badde egwa. Muntu kyavuga accident e Kawanda essaawa 12 ez'olweggulo. Nza accident gye nagwamu toyinza kwekwasa wa speed, toyinza kwekwasa wa border, toyinza kwekwasa zali ku mufuutiko bwezi. Anavugira waawo. Kaakati wona ogamba speed nti yereeta accident. Ekivaako obuzibu agamotoka agammwe ge muleeta ate nga banene mu gavumenti be basinga okwonoona ebyo. Abeera n'ekimotoka n'amanya nti kifu, naye olukikwata driver n'akuba essimu, owa traffic avaayo yeesesa asima yiringa ng'ekimotoka kidda ku luguudo. Ogumotoka gwamala babeeramu yogerako no. Nze nakira waliwo emmotoka gye twahayalingako naye kuva ano genda Kakumiro kukomayo yakola accident yayabika emipiira emirundi 3 Kakumiro n'okudda naye kati weesanga ng'era nannyini anti kaakati emmotoka eyo philosopher alabi katali gyerabira kuba ekyasinga okunnuma owa traffic oba otandika okubuuliza waliwo petrol stations n'abasobola okukanika emipiira egyo bamirundi bameka kuba mbuusabuusa bw'ogamba emirundi 3. So kakati ekyasi gwalabikanga mufundira wa ndabiriza ne muddamu ne muvuga ne baddamu ne bavuga naye ngiranga gusigadde gyonna 3 nga mifu naye olwa weewunye asobola okufuna tenda na NGO enamba n'emupangisa emmotoka enfu awo influence yemuleetera ekimotoka kyo kipangisa kiri mugamba n'ogwo nga bwe tugambye weyatuuka osanga owa procurement ayina gwamanya nyini mmotoka nga bayina oba ne nanyini mmotoka ng'ayina se mu kitongole ajja kugamba nti mmotoka yange eyina okubaako. So kaakati ekyasinga okunnyiza ye wa traffic yajja n'atukwata nga mukambwe olwamuwa essimu yajja yenyumisa kozi oyina omukyala embadde njagala nkufunira omukyala ekale mugende naye ng'ebyo byebizibu bya mmotoka basaagira mu bulamu bw'abantu anti munnaye ayogedde n'omunene kakati yakola kyalina okufunawo soft exit kanenyumise naye nga yali ali ready okukwasisa empisa emmotoka eyo naye simu kakati nga tujja twekwasa nti no accident ziba kuvuga ndiima si kyekituufu endiima osobola ozivuga singa tuba tutaddewo transport infrastructures ennungi kati we tudda ku express penalty system ekisooka n'erinnya lye baagiwaffu buli lwokiwa nti express penalty system omuntu ekimugira mu bwongo kunzija mu ssente kyekyakyayo omusolo direct tax. Yes. Ng'omuntu yenna okukwata ssente ozimugyemu oziweeyo bwoti omusolo gubonyaabonyeza abantu ne ku mulembe gwa Yesu gwabayombyanga. So kakati gw'okireeta express penalty bamanyirawo kubabba. So singa baakigamba nti oba road safety system omuntu amanya nti mulimu package ey'ebintu ebigenderera okutaasa nze kali ne kagiramu bujjuzi amateeka geegamu bagayisiza amawanga ag'enjawulo naye nga gajjira mu comprehensive policy oyo zigenderamu okuteekawo abantu okubeera nti bali safe ku nguudo muno ne bateekamu recommendations teri motoka erina kutambula nga ugundi system mulimu internal system ezimonitoringa ovuza speed ki obadde okola ki mu motoka nebe tuyinanga motoka agafunga modo ya 94 gali ku kkubo technology yaggwako ne wononya parts zaago za spare tezirabika so kaakati awo wonna tojja kumanya muntu ye biki byakoze munda mu motoka
So ebyo byonna byali badde bikola ki biteekebwa mu nkola nti tuleete package nga si kugendera penalty zino wabula n'ebirala bingi omuntu byalabira kudda nti bitaasanze of which mu ebiri naye mwabiwa erinnya ebbi oli n'amanya nti mugenda tukuba ki penalty. Naye kirowoozebwa nti mubaddukanyiza oba mubakakalabya omulimu gw'okutambuza ebyamaguzi n'abasaabaze ku nguudo abatakisi be bantu abali unruly abasinga okuba stable nti bayita this EPS olabanga ne baba nga batagetinga abagwa ba taxi naye atera still nga ipapula bino bigenda butereevu ku namba ya nanyini motoka sina driver era nabadde mpulira omukungu akulye aba taxi about of mwami Sekindi ngagamba nti abamu ba taxi batukanga n'okugamba tinze mpe kipapula neyongere kweganga olwokuba tekimulwisa ye ka staff ne kipapula tewaddawo kuddawo kwetoziira ye nga tafaayo olwokuba bigenda butereevu wani wa mugagga siye kati ngolebya ddala n'ekigenderwa bwe kibanga kyakukangavula na kugolola ttumba ly'abagoba ba taxi ngira tekiri effective. Okay, kaakati era ekyo waliwo ke baaterezezaamu kaakatono kyemmanyi nti no kijja kuzzaayo kuggwa omuntu aemployinga omuntu okubeera strict. Wowe mmotoka yo. Kefasi woba gwe owazaala omwana wo muwala osobola okumulagajjalira omwana nti no olw'okuba omwana kwata kuyo oba afuna olubuto kamuleke amale gakola mulembe gwayonooneka ojja kufaayo ku mwana oli kuba omanyi kikunyiga. So kaakati etteeka ku gundi wano kye bayisiza ennongoosezi baataddemu ebimu ku bibonerezo nga naawe awo omuntu omulala okuvuga emmotoka gw'owadde ng'ali incompetent talina bisaanyizo bakulinako penalty. Ekitegeeza omuntu agenda okuhayalinga naawe teekamu amagezi olaba n'omusajja agenda okuwasa asooka ne yeebuuza famire y'omukyala bafa nnyo kasita ogendayo n'olaba ebijja oyo tomuwasa omanya tebawangaala. So kaakati na wano olina okutunuulira omuntu ono gwe ngenda okuhayalinga ali atya tujja kubateekako obukwakkulizo oleeta wane ebbaluwa yerosi oleete eya poliisi ey'omukulu w'ekika oleete national ID yo oleete buli kimu tugezeeko naffe okubeera safe. So bagendereramu abahayalinga abantu si kumala gakeera nkya gundi osobola ovuga yiye emmotoka. So kaakati ovunaanyizibwa kabudde eri ki ba owner ab'emmotoka. Then ekirala kye nayagaddemu penalty ey'emu ku yannyumidde ennyo ey'abantu abavuga nga banywedde omwenge. Bane mazima ga Katonda abantu balina ejjoogo. Nino omusajja gwe nasanga mu campaign ng'emmotoka ye yonna ejjudde macupa ga bbiya wansi awo wonna avuganywa ate abeeniaremu be balina ejjoogo balina amaduuka gaabwe eyo gwe gyogenda obugenzi ne bakuwa bbiya. Kasowa ali muwagizi wa One Stop Shopping Center oli muzzukulu gw'olugendayo nti muzzukulu nti ntutte kureeti 8 nga bo batiikinga. So abaana bagwedda n'ebibadde bya museera bya campaign byaweddewo ani akulimba ekinywa omwenge kyo kyaweddewo omumiro gw'eggadde. So kaakati abo be bantu b'ogenda okusanga nga bajjuza wali kureeti ate era ebimu bye ŋŋamba nti amateeka g'e Uganda tetunaba kufuna weeru yakugayimpulimentinga. Ojja kusanga omwana nze nina bimanyi namba plate bavuga bataddeko ekintu ekya bbulaaka bagibise abalala bajja kuteekako namba plate eriko kifaananyi kya muhoozi abalala MK. Iyo ne motoka sebe ziri automatic wakatambi kali kasatulatinga ku social media olugo basanze nga avuga emotoka nenga n'abakondoza ekisobyo kyakola number plate automatically ne yebika oba kinjogera mwakitegeddeko mwakirabyeko gyekiri balina amalala technology mungi bamulina motoka number plate nga yebika n'ekizibu ekirala kye tulina mu traffic system yaffe nti ebitongole ebya security biyitirivu. Kakati bano aba traffic nabo bambi olumu owasaasira agenda n'ayimiriza omuntu buli gwe bayimiriza nyina mission gye ŋŋendako ono we bamuyimiriza ŋŋenda kukima mukulu gundi. In fact emabegako awo baali bajjamu n'emuze gw'obugombo kubanga buli omu yali atandise abo bateekawo byambalo by'amagye nayo teeka wano ku dashboard. Ebyo ebimu ku General Muhoozi era binyinza okugamba nti mwebazaako yagamba nti abatambula ne jaketi z'amagye mu mmotoka kati biseewo bakwata ne jaketi aba traffic balina amaanyi ge baabongeramu mabegako awo baleeta n'aba military traffic nga bali ku road blocks kasito jango mwalowooza nti zina gwe zinoonya gwe kasito jango oli wa jaketi nga kale bagamba military take over. So abantu abamu tuyina that impunity
obwannantagambwako nti ye bw'abanga ali kukuba avuga bw'abanga wa security ebino obwedda kye twogerako wano simanyi ayogerako ne gundi kwata oyogereko ne gundi abo wasinga okuva obuzibu ekikwewunyisa abo katononya okusala ekirimi abo boyogerako bayogerako ne gundi ne utofu bano abakuba endula balajana olwa EPS ate era mwebali nyina n'abautofu nga baliyimiriza emmotoka n'endowooza nti bayambako KCC okukunganya kwali abepe n'emisolo okumala ebbanga kati utofu yeekwatiramu bakolagana wamu ne poliisi ya traffic ne KCC n'ogenda okulaba nabo ng'abayimiriza n'okulaba ng'ayise n'omukono bw'ati ntukakarate ne utofu ne banaleeta etteeka eribanyigiriza oba namuwesimu namugamba yogerako n'onu wekulaba kale genda so nze ndowooza tuleme kubeera nga omanyi ndowooza kiddeyo ne ku tracinga ownership ya taxi anti taxi zino ezimu ziri owned by n'aba traffic bennyini butali musango yeah of course si musango no yongezaako na kino ezisinga obukadde taxi ziri owned by bapoliisi ezisinga obukadde Kasozi ayogera mazima gatakambaga kubira bwati taxi zisinga ezibasiba emiguwa bananyinizo ba traffic zalina bemanyi ffe twali e Masaka eyo waliwo ekitundu bakiyita mu Kidda era ebyana byejereganga nnyo nga tuli ku ssomero nti ab'omu Kidda taxi zammwe tetuzitegeera bulungi osanga omusajja nga akubye emmotoka olukokola olowooza asobodde kumba akutte luggi terugwa ezo zadda Nansana Kabulengwa kati seuze zikola Nansana Ganda Masajja nze wensomero e Masajja twalinanga taxi nga ogituulamu ndoza kati ogende ku taxi enkadde ng'otuula mu taxi naye ng'enfuufu evaayo bweti nga neyalinnye booda akusinga kituufu kubanga bw'alaba enfuufu ng'efuumuuse nnyo bo basibamu taxi negenda ne baddamu ne basimbula naye ng'oli mu taxi naye ng'enfuufu eyita wansi enkuba lwe yatonnye kati gwatudde awo olina okufuba okulaba ng'olinnyo awo ewali akatuli akayingiza amazzi mu taxi jjukira ennaku zino tulina amazzi agaligama mu kkubo kati nga bw'oyita mu mazzi bweti ese n'amazzi kati wansi mujja nga abalinnya mu ttaka so taxis ezimu nazo zikaddiye nnyo tukkirize kyova olabanga bagenda okulinnyamu olumu nga taxi tesiba ng'ovudde ku ekyo taxi emitto temukyali oli atuula ku buuma bwennyini kakati ne weebuuza kika kya taxi kyekyo tuli mu kibuga capital city nti taxi etambula mu capital city teriimu na mitto beba olabanga oli agamba nze bwe ntuula mu taxi saagala kwesigama akatta ako keweesigamako oyinza okwesigama mu biku kubanga emitto gyayulikayulika gyonna gijjudde ebiwaato obuyinza okwekweka ki obutayimbwa bufulumye obumwe bwonna bufulumye amagi ebikuwa ebisobola okubiikira amagi byonna bijjudde egamba olinnya taxi enkuba n'etandika okutonnya driver n'apaakinga n'agisiba ekiveera bw'ati kati kyokka ekisinga okusesa nno ku basaabaze yennyininyini yagenda akikutte bw'ati tugamba nti nze kanveemu kubanga taxi eyo enkuba weetonnya nga taxi etonnya enkuba n'etandika okutonnya kitegeeza nammwe mugenda kutobera mu taxi naye tolirabayo musaabaze aligamba nti eno taxi nkadde ffenna twekyange tugifulume era wonna wocomplainingira ekisooka abatakisi bennyini bagenda kuvuma abatikako eyo stage abaddako okuvuma be basaabaze banno lwaki togula eyiyo bennyini bemutudde nabo gula akawavu kamenvu oseerereko kwegamba oli naabeera nga okusoomoozebwa kungi then oli ali ku bwangu ate ogatteko okuvuga obubi nga jjukira yeeyiye yakulubuka kati akyatya scratch olwedde eringa eyayokyebwa abalongo kwegamba ajja ayingiza buyingiza mu bantu bw'ati so taxis zikaddiye taxi bw'eba ekaddiye nze ndowooza tukkirize oli waaba tasobola gikola eno capital city this is a capital city ekifaananyi ky'eggwanga bwe kiviirayo naye ekifaananyi kiganye ekyeggwanga yes ekifaananyi kiganye so taxi enkadde nze nsuubira zaali badde tayimu eno bazitemamu essigiri oba
zidde ku makubo eyo mu byalo kuba n'ate ne mu byalo gy'ozisindika waliyo abaliyo era waliyo abaliyo nabo era beetaaga obulamu obwo ate era b'ozisindika mu byalo tojja gigamba nti bw'oba ojja tosukka wano ojja kweta abasaabaze nga bavuga luutu entuuka mu Kampala lwafuna ssente gwe mugamba okugenda mu byalo nga newe bitaana amutwala osanga takisi ng'eremereddwa okuweta nga driver ali awo agikutta n'emikono ebiri olwaweta steering so aba taxi namu mwetereze ng'abantu abakulira taxi mukulu Rashid Sekindi mukkirize nti taxi ezimu zikaddiye mukulu Mayambala mukkirize nti taxi ezimu zikaddiye basajja bammwe bazivuga naye nga zikaddiye mukkirize ziwummule oba muzitemamu sigiri mu covid n'aba waliwo abazirundiramu enkoko naye nga obulamu bw'abantu buli mu matigga. Well, omulabi wa Spark TV tukyagenda mu maaso n'okubaganya ebirozo ku abikoze amawulire mu wiiki eno era nga tulina philosopher Kasozi Samuel ate ne Abeka Lubowa Mr. President to be. Hizo tisa bano bagabo bagenda kwesimba. Anizo genda okufuluma nga jati parking zaawa ate ina office. Anyway, twaga tunulira ensonga ya ebyokwerinda okubanga bavudde maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu so nga ate bijjira mu kiseera nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yatukakasa nga bwafulumye omanyi twamala ebbanga tulowooza yafuluma dda abamu naye oluvannyuma n'aweereza akatami n'atukakasa nti kati afulumye okujjawo kw'abasibe bano abasirikale bano kujjira mu kiseera nga abaali bamukuuma kigambibwa okubanga baggulwako emisango egitannaba kutegerekeka abalala twakoze ne story wano ng'eraga nti n'omu ku bakyala abamu ku bakuumi abo awanjagaga matakyalina bugabirizi obuyambi abwetaaga kyokka ate bbaawe weyamugirwako ng'alina n'ekiwundu wano ku mumwa ekyakakebe kati ya gaasi embeera neetolera ku withdraw ya ab'ebyokwerinda amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu poliisi gwezze tugamba nti n'ab'ebyokwerinda gwe bazze batugamba tebamunoonya naye nga balemedde mu maka ge getwalabako emabega nga ebintu ebisinga babikutudde babyonoonye eweereza bubonero ki mu political season gye twakavaamu n'embeera gye tugendamu ekiseera kino nga palamenti tenaba kulayira nga n'olukiiko olufuzi tebanaba kulonda lwala tukyalina olukadde n'ebyobufuzi nga babyolekedde tandikidde wa philosophy naye ku nsonga ya kansooka enzeeyoko ku nsonga ya taxi kuba ku taxi enkadde okusooka yatukimanyi ffenna okukaddiwa it's a fact of life kituufu kake tetujja kunenya taxi lwakaddiwa zijja kukaddiwa naye taxi zifaanana kugenda mu byalo eyo olabe eyo kamuliwe waliyo abaana ab'obuwala ng'oluva mu bwana tebavubuka bakaddiwa bukaddiye so taxi za Uganda nazo zifaananako aba olwafuna olubuto omwana n'akaddiwa n'ava edda ku nate ze taxi za Uganda taxi ezisinga zetugamba nti nkadde wozikebera ennamba ziri ku UBC ezisinga zetugamba nti nkadde ziri ku UBC ogenda ogyanga UBC naye nga yonna yakaddiye tusooke tunoye ki ekizireetera okukaddiwa depreciation wear and tear of a machine lwaki zidepreciate nga enguudo mbi nnyo taxi bazivugira mu biguudo ebibi ate zo zikuluusana ku makya paka lwaggula ekola nezikaddiwa so singa enguudo zaali nnungiko walisanze taxi tekikubagana walisanze nga buutu namu naye omusajja akuba taxi mu kinnya buutu nejjula okubuukako egweri neyeggula so kaakati tetujja kunenya nnyo taxi n'abazigula nti muteeka bitaxi ebikadde bagula taxi zaabwe nga namu ne zijja zikaddiira ku nguudo zammwe gavumenti zemulemye okukola then ekirala ani alina okwenshuwalinga kino soko tuna motoka okujijja Japan okujijja waya sente mmeka taxi ayinza okukwateweza na milioni 5 jijje Japan lwaki zisubira mu milioni 7.5 okujijja wano mu busuma mulemeseza abantu tebakyasobola kugula motoka okuli placing enkadde bondi zijjudde bapakinga na ku nguudo kati naye za beeyi lwaki omusolo gwe mutaddeko mungi shipping n'ebira biri cheap naye olw'okuba waliwo kaakati abaagala okumirikinga bannayuganda nga twakava mu kalulu atekava taxi kuvadde era baziseera tebazisedde kuva mu kalulu ate kati waliwo ebireetebwa n'olaba nga twakava mu kalulu ate gavumenti n'ebanga eyongerwa kusibajjiribwa nabagaga bagoba basuubuzi mu bizimbe n'ebirala wandowooza nti twandibadde tufuna ku buweerero relief ngeri ya buli ebyo munno ebyenfuna ate ffe tutunula kalulu naye nga babikola ate kalulu tekannaba we wabeera tension baba osalabinga dda yes omuntu agenda okuwasa tension agifuna wano ng'akyali mu kuyisa budget naye ng'embaga ewedde aba yagumye dda
amabanja genali nagalidde dda so kakati abasinga babikola wano nga tuongeze wano tufuneke zinagenda mu campaign tuongeze kiri tulete chipereti we baba balete ensimbi ze tukubiza tuletereke ekirala byonna babikola akalute kannaba so mwe muyina okukendeeza ku stress z'abanna Uganda mubasobozesa okubanga bafuna emmotoka enkadde ziveewa ekirala baateekawo bino ebyali bigenda okukola okebera ku buli nguudo okebera emmotoka byakola ezo bazirya ssente tebyakola so kakati byonna tunabinenyeza kizijja kubeerako ku kkubo then okudda ku kyakyakulanye nefe kasozi omanyi bw'otuula mwene entebe bw'otegeera lwaki entebe y'obwa sipiika ewooma kati naye nkoze amendment mu order paper abo jategeera obuyinza kyekitegeeza kubanga okusinziira ku kyatubaddeko ekya taxi ne road safety omanyi akabenje kano mwafiro omugagga w'e Masaka debate yajjibwa yandibadde olowooza nti kubanga obubenje ku Entebbe Express Highway nawo bugenda bulinnya mpola kawola wala olumu ku luguudo olwooza olwefaananyiza ku lwakasosola ddala tugamba olwe Germany nti oluvugirako kimanyi speed era bw'olwemoolera ku Entebbe Express Highway notaliko vuga ebyo abalala bakukakasa nti wano tebavugirawo ebyo byovuga kakati engeri y'omuntu ono gye yafaamu twali otandika okwebuuza naye kiki ekiyinza okukolebwa kubanga abalinga abo bangi abasobola okuva mu bulamu bw'ensi ate nga bamugaso bamuwenda eri eggwanga kubanga oluguudo otwala abantu abagenda ku business trips abagenda oba okusoma okwongera okugaggawaza bye tulina wano mu ggwanga naye kati debate esinga ebadde ku kuziika omugagga ono n'abaana be gye byaggweddeo nako olwajjo ng'omugagga maama we bamumuwadde amuziike abaana namwandu maama waabwe bamuwadde abaziike ensala eyo yatuuka n'okubanga ewaliriza minisita omanyi tulina kabineti nga minisita bamu obuvunaanyizibwa bwe bulabika balirirwe yawaliriza ne minisita avunaanyizibwa ku baana balamu balugahali mukwano gwaffe okubiyingiramu nigye byaggweredde era kooti esazeewo ennamula eno eyinza okubanga in one way or the other yabadde ne influence ya mukungu wa gavumenti okulabika nga musaawa envanyuma yabiyingiramu oba ruling ogiraba otya ya okusookera ddala waba okyogeddeko eky'omugagga nti abagagga okufa tetufiirwa abantu ab'omugaso si bagagga bokka be b'omugaso si bona abalala ba mugaso ngambe ku luguudo lukozesebwa abantu oboolya bwe twandibadde tulabika nga tuvaliwinga kubanga buli muntu wavaliyo naye ojja kwesanga nti singa tewabawo kikolebwa ku express highway okukendeeza ku bugudo tuyinza okufiirwa abantu mu ngeri y'ekyononero yes naye tetujja gamba nti kubanga tufiiriddwa abagagga be bavalyo today's minority might be tomorrow's majority atamanyi kitula tugakayana katojja kulaba omwavu olowooze taabe mu nnaku ssatu agaggawali so bonna tubafeeko wabula n'abagagga katubabuulire abagagga abasinga balina emiseegi awo batambula n'eccupa za bbiya mu mmotoka nesiwayini so kakati gojja kuolaba nga bafiira ku express ogambe kyekibafiisiza ku express basudde ekyamufiisa kyali ki wali kasaali bugonzi mwenge chupa ya bia yaseerera agenda okulinya ku kiziiza agenda okirinya nga tekigenda kumbe wali echupa ey'obulago nabo katubalabule tujja kwekwasanga nguudo nga namwe mulina bye mukola ebibaleetera accident kati okudda ku ensalawo y'omulamuzi okusookera ddala abalamuzi abo baapulayinga nnyo kye bayita common sense judgment common sense judgment Roman Empire ye yagitandika nti gwe omuntu n'okkiriza ogende mu kifo ekiri public bakusalireyo enviiri kuba waliwo keesi Kinyozi yagenda n'asalira mu square public square oli najja bamusala enviiri nga waliwo obwana obusamba omupiira akaana we kakuba omukono makansi n'esala gwe basala enviiri omumiro n'afa esero nga bakyasalisa makansi aba atadde wano omupiira abali agikuta akyanyumya agenda osala akaana ne kakuba ne gugenda kusala ne batwalira omulamuzi nti kaakati yani omulamuzi yakozesa common sense judgment nti public square omwana waddembe okuzannyira mu kise public square ate buli omu waddembe okuteekamu byakoleramu kaakati gwe basalenza enviiri oli musiru wa kika ky'okugenda mu kifo ekiri risike bwekityo bakusala enviiri so bakusalira omugenzi so kaakati omulamuzi ono yataddemu kye bayita common sense judgment tutunuulire bannaye amaka family unity yafa e Uganda lwaki olw'obunafu bwa gavumenti n'amateeka gaayo ne government erabye ate lwaki terabe president yali next vice wa Katonda yes Nkuluma yagamba nga abantu yabalumyanga enjala n'ababuuza ku nze ne Katonda ani alina obuyinza nti Katonda ne babalumya ennaku endala bbiri
paka lemukiza nti gwasinga Katonda ne babawe emmere Katonda yalabikako essaawa president abavaisi wa Katonda so kakati twakiza ne tukuwa rights zaffe otukulembere tujja kulumiriza ku buli kimu family unit zaafa lwaki amaka matono nnyo gosanga agali stable amaka gacha ojja kwesanga nga maama ali eri taata ali eri ate bamaze twajiddwamu ekyebintu amaka gasinga gaawukanyirwa bintu nti obulufu bwasukka olwokuba nti no yenna it's the order of the day buli omulufu kakati amaka gaawukanye so mu situation ng'eyo nga amaka gaawukanye omukyala n'omwami buli omu ayina ensonga ze lwaki twalimaganyeze n'embeera eri nange n'embeera eno so kakati we bituuka ku by'okufa buli omu akaayanira right y'omulambo bagiwaani ku nsi kuno nga n'omulambo gwa Aberi gwalemera kungulu paka nga Adamu amaze kufa ettaka lyagaana ogumira okusinza ku biwandiiko ebitugamba so tewali ayina right ku mulambo nedda so wekibeera nga mwenna mukaayanye onagamba kuba baayawukana onagamba abaana badde eno onagamba badde eno omulamuzi n'akozesa compromise kyekisinga okukola ku nsi kuno tikakati kalokoleto siika abaana onaziike wana compromise King Solomon yakikola okusobola okuteekawo justice nti omwana katumusalemu gwotwale n'ono atwale paka olirwe yeekubajje compromise yes so kakati omulamuzi yakozeseza compromise maama ye gwoyagala ye atalina so gw'omanyani yali musobya mu bufumbo bwabwe obw'okubeera n'ebizibu ekirala wetugamba nti no abeewaabwe w'omukyala ddala Nazala ya Dakar banayo ne bannazala mususizza okuyingira mu bufumbo bw'abaana bammwe bannazala nabo katubagambeko kyovula abakazi bagamba kakati okugenda okufumbirwa omuntu alina Nazala mfumbiro olinga yafiisa bonna mazaawo yes abafamily nabo basusizza okweyingiza mu bintu naddala abagaggaabo Nazala ateeka okuba naye abadde yateeka omwana ku remote control buli kimu kakati ne kibaleetera okwawukana oba n'omukyala kakati omukyala bateeka okuba abaddewo n'enkaayana ez'amaanyi wakati wa Nazala n'omukyala kyekivuddeko ebyo so baba nga bakisazeewo bwe batyo tukireke kibeerewo ekyo wabula nja kuwa magezi ki yesaawa tudde ku kyekirina okubeera n'ebijja tubikooye mu Uganda ettaka tetukyalina lwaki tukuliiza ebijja tukole ebijja bya kalina tujja kutuuka nze era bwe naafa bajja kunjokya bwokya kiggwe oli ateekevu wali singa twali twokyeza bwokya omugagga n'abaana buli omu yali tuteka cupa nga akateeka wuwe kujjukira tetwalikanye nabi n'amawanga we gali tetukyalina ttaka omanyi ku nsonga eyo minisitule y'egenda minisitule y'abavubuka eya Mwami Balamu bwe bagenda eri ku lunaku ebifaananyi twabiragana wano nga bagenza okulambula bagenda okutuukayo nga wafunda bwe baagala oziika omugagga kwe yazimba amaka ekyokubiri nga batankana nannyini obwannannyini bwe baagala okuziika omugagga eno ate ku kijja ekyekika kugamba olaba eno nga wafunde mu maka ge ate eno ku butaka nga obwannannyini ku ttaka bwe baagala omuziika nalyo nga bitankana so nekirabika nga kyaletawo conflicting loyalty nti ne bwe wandyagadde okulamula ng'ozza sayidi y'ekika bonna baziikibweyo n'abaana era namwana wajja kusigala akukuluma bw'onoogamba nti adde eno okusinziira ku bujulizi maama bwe yawa mu kkooti n'agamba nti bali tebakyakwatagana tebakyakolagana olye osigala oleseewo obutakwatagana naye ate nene ennamula era gy'okungiriza gy'ogaa nti ntuufu era famire zigera sigala tezikwatagana no at least fairness kyetutunuulira era bikiddewa fairness ono aziseeko abaana naye kamatirira awo noono kaziika omwana maama yazaala abaana ekyo tokimuggyako so tosobola kugamba nti no ye completely talina bulumi omulamuzi yakikoze lwakugezaako kukendeeza bulumi bw'abantu ababiri tetujja kunyigiriza bakyala obwa eyazaala abaana abafudde n'obwa Nazaala eyazaala taata w'abaana afudde bonna bakaayana bagamba tumuze eno so ate sigwe ziikako ono noonaziikako ono kiggwe satis fairness ebeerawo ate okusinga oli waanaakukuluma mutuke mulaba ate nga bali beesitudde bagende baziikuuleyo omulambo twali tulabye gye batwala nze nali ekayunga eyo omufu baamusuza bamwebasiza nga bamutaddeko empingu n'omulamu nga waliwo abamulinza omubba tikala okubba ojja kutwala omufu n'omulamu ng'ali ku mpingu ebyo nyumya muvi kayunga awo
lwakuba ekyenjawulo nti oli yali alubino nga waliwo abaagala okumubba aliko sente omanyi balubino baliko sente so ne basuza omulamu n'alubino nga mukolo era abantu bagenda okujja okusika omulambo nga kuliko n'omulamu gwosikirako olutalo ne luvuga so kaakati okwewala ebyo nti ate omulambo bagubbye ate bagubbye ate beekuba amayinja omufu ate avudde ku mmotoka it's better fairness ebeerewo mubaleke buli omu okendeze ku peyini z'abantu ab'emirundi ebiri kuba buli omu ayina ensonga se lwaki yali agadde baziikibwe ewuwe maama agamba nze nabasaala ne nasaala agamba bajje ku kijja so fairness at least it was a compromise omulamuzi nja kumuwakira okay okujjako nze okusupplementinga ku kyasonga sinajjawa abu amagezi wengalabira no exercise mu Namuleno nti yakkiriza bajjeko n'endaga butonde yes ku mulambo nga tebanaguzika kubanga yatunulidde ebyo mu maaso titwogera mu nkaana zino naye ate waliwo ezinza okwescalatingira nga waliwo abaana be baleese ne bagamba nti wono ate bajjako endaga butonde nga tebanaguzika kiba kitwasa n'okuziikuula ate nga linda ogenda kulaba ebyobugagga ekigenda okubeera ku byobugagga kijja kuba kika mu bintu era ebimu bye nawulira bawanuuza nga abafamire bagamba nti abaana bano abamu bababuusabuusa but then wogenda mu kooti balina kye bayita settling issues outside court nga kooti ebawa omukisa mugende mutuule mwetereeze philosopher alina ekintu kyayogeddeko nti abazadde bave mu bufumbo bw'abaana baabwe ekintu ekyo kikulu mukiraba ng'ekyokusaaga naye abantu abamu balemereddwa obufumbo lwansonga nti abazadde balemedde mu bufumbo ate abantu abamu basakisidinze mu bufumbo lwansonga nti abazadde bakkiriza abaana baabwe beesalirewo nga bali mu bufumbo obateeka site omwana yajja omutwalo omwana yaweza emyaka 18 amateeka ga Uganda kasita aweze 18 akkirizibwa okwesalirawo era n'okuba nga asobola okufumba n'okufumbirwa so omwana kasita aweze emyaka 18 omuzadde omulimu guba gukendedde lwansonga nti omwana ono olina mujja butongo omuteekateeka so waba yakulema okuteekateeka muleke omukyala oyo ye waabanga muteeketeeka amuteeketeeke ate n'omukyala bw'abanga teyateekebwateekebwa muleke omuvubuka oyo oba omusajja oyo yasobola okumuyambako n'amuteekateeka wabula buli mwana wo buli waakuba enduulu nti bannaayo ebinjokyezza vayo komawo yakujja mu kubo that kind of thinking egenda kuleeta obuzibu nti obufumbo buli omu agamba nze kasita nnyina ewaffe tebangoba waliyo cultures ezimu nga woofuluma akatandako n'omufaliso babyokya culturally wano mu Buganda omuwala bwagenda ekitanda kye baba abadde n'ekitanda waka bakikolamu enkuku olwo nekifumba bakifulumya wano omukabo batwalira ku gundi kasuze katya kyova olabanga waliwo ne families ezimu nga bo bakyakusibirira n'omufaliso obuliri bw'ogenze nabwo wano tokyalinawo kifo kakati okula in mind n'omanya nti ngenze kufumbirwa ne bano abawala b'oku City Square bano bemuwasa ku City Square awo maama wo oluwulira nti mwana wange yafunye omusajja akola mulimo ki oba kitaawe akola mulimo ki nti awo oli philosopher nti ebintu weebiri kale olugira ati akasimu mwana wange kino na kino mwana wange kino na kino nze nebaza omusajja eyampa omukyala ogwenawasa yangamba nti omwana siina gye nnamugula gwe just genda mwekyereze mujje muwase naye kakati abaana abawasibwa ennaku zino bajjirako ebintu bingi omwana omuzadde amuweeredde gwalabamu obulamu bwe bwonna kakati gwe omukyala bw'ojja mu bulamu bw'omwana we bw'oti aba alabira ddala omugobye ku mwana we kubanga omwana agenda kutandika kulowooza ku ki agenda kutandika kulowooza ku mukyala n'abaana
kitegeeza nti naawe omukyala gwe omuzadde nazaala naawe walina omukisa mu okutereeza famire yo ne bbaawo nga temunazaala mwana ono eyafuna ssente. Kubanga era ebintu ebimu bye badde binawulira bakaaba amaziga, omwana wange yabadde ayamba maama we. Yes, abadde akuyamba because mwana we yakola ki wamuzaala. But afunye famire. Eddiini naye erina weegambira weeyogerera ku famire. Kyova olabanga ffe eddiini ey'obusiraamu ekugamba bw'oba ogenda kukyala ew'omuntu kuba essimu. Ate era bw'okonkona ku luggi lw'omuntu emirundi 3 nga bw'otoola salaamu nga tebayanukula tambula ogende. So famire bagiwa nnyo ekitiibwa. Kakati bano ekireese obuzibu. Famire yayingira mu famire. Ebyo ebintu bibi. Era bw'olabanga baganda bo nga bwe baboogera ne bbaawo oba ne mukyalawo nga tebamuwa kitiibwa. Bamuyita bamulamu. Yes. Omanyira obumu ku buzibu obugenda okujja nga omu ku mmwe afudde. Bwe buno bw'olaba. Accident eyo tebagyeyitira. Ne Mukama akola ebintu okuyigiriza abantu abalala bonna. Nti kati ffe abakyaliwo abalamu tulina omukisa okutereeza ebiba bikola ki? Kyankalanyeeko. Abazadde muleke abaana batambuze famire. Omanyi Abune Kasozi ninawe sikiriziganye sinabategeera na kukiriziganya namwe kubanga we need to appreciate the fact nti Nyazal was able to make these shocking revelations era ze zitambuliddeko omusango guno okulanda okutuuka wano. Netubaako bye tumanya nti munenya Nyazal okubanga yeyingiza maka g'abaana bana bafumbi. Naye atejjukira nti omutabani kirabika buli ekyabangawo nga omuntu gwalina nga confident ye maama. Ngera amutegeeza nno tulabira wano naye tetuli mirembe nnaku ezo yali agala nakumpa butwa. Era bw'onaaba ebivaayo nga bitugenda biyiza oku-escalatinga nga waliwo baana abalala ate abazze. Kino omulamuzi yakoze ekyamagezi nti bamuggyeko endagala Katonda nga tebanamuziika. Namwandu either kale bwe tujja otegerera nti kakati bye ayogera byapa bali bayinza n'okuba ate yalina omukazi omulala gwasinga n'okwagala okusinga ono oba baali baagalana n'abaana bennyini nga bamusajja bituufu. Tolaba nko baana bakulira mu famire nga tebazaalibwawo naye nga bamanyikiddwa nga omusajja akimanyi n'akimira. Ekituufu bangi bibamu mu families. Abo abasajja bedda bakugamba nti abaazaalanga abaana mu families endala. Naye ne bamanya nti ensobi yakolebwa nebeerawo. Nakuuma emizi. Yes. Omwana wo abanga azze nga akunyumiza ebintu eby'enjawulo. Obufumbo nga buyuuga. Ne bukulema okutereeza nga akyali mulamu olwo obutereeza afudde. Of course maama simusalira musango kuba naye mwana we. In fact kooti erina ekintu kyayogedde nti buli omu aziiko ekyo ate kunaku ez'enjawulo. Yes. Basobozesa bano abalala nti ab'enganda bagende baziike eno baziike eno. Actually wetugenda n'okirabira kubanga omusango guno gwabaddemu Katikkiro w'ekika ky'ennyonyi Namuŋŋoona nga agamba nti ye asaba singa kiba kisoboka wadde byawedde mu kooti ng'asobola okwogereza nnamwandu n'abaana nabo ne baziikibwa ne kitaawe. Era nze we mbadde nzija nti nnamwandu olina ky'obadde osika kigaanye. Kooti n'esalawo bamuziika eri. Mbadde nsaba n'abaana bwe kibanga kisoboka nabo babakwate babatwale babaziike bwe baziise kitaawe. Lwaki? Nti eyo eyinza okubeera unifying factor. Kubanga tukkirize waliwo ebitateredde mu nfa y'omugenzi. Wabaddewo okusika ebitogi, wabaddewo okwogera ebisongovu. Kakati ye time owabanga waliwo ebitateredde bitereere kati. Ebizibu byonna bwe tuyina nti ebyenfuna bireese obuzibu. Nze ndabamu ebyenfuna. Why? Onalowooza nti ettaka lino liyinza nalyo okubaako nga liriko endeereetu nga wogambye akuba ne Minisita Balamu akola emirimu mingi. Bakola mu by'abaana. Emirimu gwe gy'ogamba emingi ze nga siraba mirimu gye. Kati wotuukira n'ogenda
bamugamba abantu bameka abaali bagenda okuziika alyoka agambe nti tutuuseewo ng'ekifo kifunda bameka be bamugamba baali bagenda bala mwanoonya mirimu so si nti alina emirimu mingi bala mwanoonyereza mukizuuke kuba yatuuse n'okukitegeera nti obwannannyini ku ttaka butankanibwa balamu yalina okunoonyereza ku byettaka minisita ow'ensonga z'abaana anoonyereza bya ttaka balamu bulooka kunoonya byakukola na social media kubalaba minisita omulambo okuswaza ekifaananyi ky'eggwanga ng'oli mu bakayanira emirambo minisita omulamba gwe olowooza ki ekibakayanyisa omulambo si bintu bye bakayanira mulambo nazaala afaaki olw'omulambo gomanye emirambo ki kyebajakaza wano mu Afirika omuntu wa wano ofa n'omulambo gwo ne gubonaabona naddala abagagga banoonya malaalo gakulogerangako kyekibagaza nyazaala oba nazaala kyekibagaza nyazaala omanyi abantu omuntu omugagga wano mu Afirika abonaabona amala okufa ate n'omuzimu ne bagukwata bagunoonyesesa ssente wano mu Afirika kati kyekibakanyisa omulambo kyekibakanyisa omulambo wano abantu tebafiirwa mu ntalo kwona olyako we baziika kuba teyaziika ku baana be banoonya jasimala omanyi gwe ebiri kumala nze kyovola nze wenfa bajja kunjokya saagala abantu bajje ku ddagala lyange kumala aluga ebyo bye baagalayo mu byalo ekibakanyisa omulambo Yusufu alamidde ku TV kiraamo kye mukiwulidde paka ku makya ensonga eso naye ndowooza kiddeyo ne ku kintu ky'okukola ebiraamo abantu tukolenga amalaame sijja kulimba nti nyina naye bwe kiba nga kisobose ng'omuntu osobola okukola eddaame omanyi waliwo ebinawuzibwa nti bw'okola eddaame ofa ne bw'otalikola ofa ono yafudde situnaakulaba ku ddaame lye ne bw'otakola ddaame okufa so amalaame gano gayamba omuntu oba okoze eddaame kiyambako nti ebyokaayana bibaawo naye biba bitini kubanga abantu ebiseera ebisinga barespectinga nnyo omuntu kyaba alaamye of course bino birimu byenawulidde omusajja alina ebifundikwa bya mirundi ebiri ate ekirala Ssaalongo wano mu Buganda Ssaalongo ekitiibwa kye kiba kyanjawulo n'omusika era ekitiibwa kye kiba kyanjawulo so maama era ebimu ku byadde bimukanya nti abikanya baganda be nti ono ayina ebifundikwa then ekirala Ssaalongo tatandika kijja kituufu so nsuubira wakyaliwo gap zino ennaku ze balina wano nsuubira wakyaliwo time ya naye kati obuvunaanyizibwa mu kulaba okwange bwolekedde Katikkiro w'ekika kya Namuŋŋono kuba omusanga gubadde wakati era buli lutwala lwa kkooti abadde alulimu era that was a wise suggestion nti proposal nti singa asobola n'okukkirizisa nnamwandu n'abaana wadde baawudde baziikibwe era bw'anaamwogereza ne bigaana kweno okuziika kw'omwana we ajja kubaayo n'okwabazzukulu be ajja kubaayo so nze ndowooza kisigalidde eri bakulu b'ekika kubanga singa babireka ne badda mu kutunuulira ebintu ebyobugagga n'ebirala ate wala ebizza okuva singa kuba kati ekika kikwatibwako butereevu bana abaana kumanya baawa ko kintu kino twatunuulidde nti nkulaze nti obumu ku kusiiwuuka empisa kwe tulina olaba bayisa mu Katikkiro kati omukulu w'ekika agenda kwogera kinga oba abayisayisaamu eggaali wano so obuzibu discipline teriwo woogenda mu mawanga gali agalina respect mu bika byabwe ng'abantu basigala bakyayina empisa ekyo kyali baddoke naye kakati ojja kusanga omukulu w'ekika ng'olumu ayina ne sikandozi eziri awo ajja kuvaayo sirika gwe wakola kino na kino na kino na kino so empisa yaggwa mu ggwanga abakulu b'ekika abaali badde ne respect nabo tebakyayina respect n'abaali badde babawa respect tebakyayina wano abakulu b'ekikame kagenda olaba ekika kimanya ekyempeewo ettaka lyatundibwa obujjajja bw'abenjofu bwatundibwa nekyaffe ekyabefumbe wali ebaka kati omukulu w'ekika asaleeyo ng'omanyi ye yatunda naye talina kyagenda kukola talina kyagenda kukola nze okubuulidde aliinfiriya ayogera lwa kamera wano naye talina kyajja kusobola kulinnyawo talina kyajja kusobola kusala abakulu b'ekika tebakyabawo bitiibwa tebakyayina sente zezogera sente zaabonwa so okutwaliza awamu morality Uganda yafa so kakati tosuubira nti bano betujja okwentrustinga basolovinga ekintu ekyo kijja kumusukkako naye right mpulira amasimu naye kansomeko ku ndowooza zammwe kubanga tutuminga live ku Facebook waliwo n'agambye ye DJ Venice Pro
agambye n'abawagira Nuupu basaana kukwatibwako bekyate ekikwatagana ne betwogera ono Kigozi Davis yes ono Kigozi Davis ndoza ayanukula Kasozi wayogedde ku butamiivu mu bagoba b'ebidduka agambye tosobola kwogera ku batamiivu bakuno kubanga be basinga n'okuyimiriza eggwanga lyaffe mu ngeri y'okugibwako omusolo alimba ekyo bakikwata bukwasi ekata batamiivu be bayimirizaawo kata oba isinzira kyakuba nti new tax proposals ekisooka n'abatamiivu abasinga batamiira bwenge buli cheap busabula kasandikira ka 1,500 bwe contributing ku butamiivu obusinga kati bogabe bayimirizaawo economy kije bayimirizaawo onaga Allen Dangerous RIP Bosco rest in peace Bosco Bitanda batugambye wakuziikibwa olwaleero ssaawa 10 ekyalusowe Masaka kubijja byabajjajjabe webale update eyo ono Eke Daniela agamba ono ateka kati atandise kulanga ttaka lya 5 ku 10 yes ensonga ya omanyi okufa kwa mugagga ono kitanda ye Bosco Bitanda ono naga nti batereza amakubo batekerewo obupande ebisigadde driver teyekwasa kintu kyonna ze ndowooza nti Ministry ya Works ne Transport emale kwetereza nga tennassa nnyo maaso ku ngasi omanye egimu ku misango nze mu bulamu bwange bwe mbadde mu ggwanga lino Uganda gikyampuniikiriza ne kaakati gwe musango gwa Kasiwukira engeri gye gwalamulwamu nga bannamwandu ababiri we bali bakonfesinga ebintu ebireka nga bali related ku nfa y'omugenzi neera basigala ennamula olw'obwo bandoza bbula lya bujulizi omanye emisango gya kooti obujulizi buyinza okubula oli atwala omusango gw'ebyokulonda mu kooti ne bamugamba kituufu okuna kwabaddemu okubbira naye tewali bujulizi bukakasa nti ddala okubbira kwabadde kusazisaamu ebyafa mu kalulu yali musango gw'ebyokulonda bagamba nti tewali bujulizi bulaga nti ne bwe tunakwongera bino wajja okuwangula ndeese ebyo olw'omusango gwa Katanga nti sofa ogutuuse namwandu katatandise okuwa yeewozaako naye obututunulya obujulizi obubadde bwakaleetebwa n'ebiriwo kakati kifaananyi kikyofuna tetukkiriza bakwogera nnyo ku misango giri mu kooti naye tukola overview ntandikiddewo abo jakuuzika ne Kasozi eggulo nabadde mu kooti era omukyala yaleeteddwa kijjukira nti omusango wakubye ekifaananyi baaba n'otulagira ddala enkovu naye enkovu ezo zaali za miggo naye tunaamanya oluvannyuma oba n'abasalawo taataaganya obujulizi omusango nga guli mu kooti tegwetaaga kwogerako nnyo but olina okwogerako ku ebyo biki ebyabaddeyo naye omukyala oyo baasaba balooya be nti alina obukosefu bw'amaanyi tajja kusobola kuba ng'awoza nga atuula mu kooti buli lunaku era omusango gubadde guwozesebwa ng'abeera luzira gy'asinziira nga alabira ku Zoom naye ebbanga liyiseeko weeks eziwerako awo omulamuzi yasalawo n'agamba nti okufa kw'omwami ono kulimu ebibuuzo ebyetaaga okuba nga biddibwamu lwakuba nti abantu abamu bwe babulira nti you have a case to answer balowooza nti gukola ki bumwakubya ekifaananyi naye tugende mu maaso balowooza nti guba gumusinze mukyo wajja wano mu byannyonnyola kooti weeraba nti tubadde tulina sayidi gye tutaalaba kuba wali abakuloopa be bawaayo ebyabakulumiriza kati omukyalo ono agamba nti we yali ne baawe yakomawo akawungeezi koolwo nga awulira ebimutabudde tabitegeera stress kabirirwa nga kumutiriddeko era ng'agamba omutwe gukola ki ogumuluma omukyala n'amugamba kikikakkana actually agamba nti emabega kaawa ayina we yakaabira mu mutwe okubanga gumuluma n'amugamba gendako omusawo waliwo dokita wano ku Uganda House we yamugamba agende kuba yali dokita w'awaka kakati bw'atuukayo ne bamukebera ne bamuwaayo obuweko bw'okumira n'agaana obbumira ye n'agamba nti sigenda bbumira no just stress
naye ngaebimu ku byamuleetera stress omwami oyo yali manerenda ng'abula abantu bangi ssente ng'abasinga wako kubo bakukunavu bagagga yes tawula buno bw'emitwalo 5 awulira mu bukadde na bukadde naye ng'agamba abantu tebansasula abantu tebakola kikati waliwo ekyaddamu nekimugwako awo omukulu aponye afiira mu kabenje Nyagamehe yes naye we yafiira yali amubanja biliyoni 1.5 era omukyala agamba nti yakomawo n'agamba bannange ebyange bikomye byonna byenkoleredde mu bulamu bigenze bwe bityo kuba ebiseera ebisinga tukimanyi wano e Uganda omuntu bw'afa n'ebbanja abanga agenze n'ebbanja lyo naddala mulimu abantu abakolagana ye n'akuwa ssente ne mutawo like business associates abooluganda mubanga ba Luganda tubamanyi lwakuba nti kati ebintu byakyukamu ennaku zino abantu bawandiika so njaga umbe ku nsonga kyolaba musango guno omusango guno gukyalimu ebibuuzo bingi kuba omukyala we yabadde annyonnyola waliwo walabye nga ewamu tebikwatagana bulungi woleeta wano ogatte wano nga waliwo koka gap kuba alina wagambira nti yamukubira mu kisenge ate oluggi emikono gino n'agikuba nnyo oluggi n'alugguza nkokola so namala ate ye ne yetta kati philosopher tugende mu maaso yamumala omukuba emiga ate ne kuba pisto kantandikire ddala awo nti woolaba nga omuntu gwe bakubye yafaanana ati omutwe ogulinga mosquito net kati olwate eyafa yolooza yali atya kuba ono yasavaivinga n'olwana n'essajja n'olikuba n'olijjamu amaaso lyo ne liwona gwate gwe eyafudde olwo baba bakubye byenkanaki oba mwalimu omulala omukubi oyinza okuba yalinga kakati ezo zonna zegapuzetulina okwadresse nga tulabe omukyalo ono obufumbo obwalimu enkovu ezifaanana bweziti emabegako baayinako okulwana omuntu alina stress bonna baba ne stress balwana bulwanyi katanga kyekyalibadde kimulwanya yali anywedde enjaga omukyala yagamba obufumbo bwabwe bubadde mu myaka nga 3 tebalwanako kakati wano lwaki kusaawa eno ekyo noteweebuuza lwaki kusaayo okufa omugenzi lwe yalwana bw'atyo ng'alinga Goliyasi ate yaleeta enkovu ezifaanana ezo ye yafa ate yafa baamusanga mu buliri nga yeebase bulungi omukono guli ku kisambi wano n'okwebikka mu bikke eyalwanye yagamba we yamala okumukuba n'afuluma n'agamba nze ngenda kwetta Katanga yafuluma yes yafuluma kuba yamukubira mu kinaabiro n'agamba nze ngenda kwetta era agenda okulira ekibalukawe okay kakati kale katudde ku ekyo ntunzi kakasozo kusima yes ebyo byonna bya bulimba Katanga essasa lyamukuba kuva ku left side nelidda ku right nelifulumira mwene at 45 degrees Katanga yali akozesa mukono gwa ddyo tosobola kukozesa less dexterous hand nosobola okunyiga pistol okuginyiga olina okukozesa index finger njagala ye mmole akitugezeseza akozesa omukono gw'omunafu akwate grip ya pistol ezitowa obulungi eri loaded agikwate anyigiseyo omukono gwe gumu index finger ekuba ekyasi kikwate wano tekisoboka nakusobola newootunulira bexpert mawanga agaakula tosobola kukozesa mukono gulires dominant Neoba ogenda kukuba muntu ate cross range tosobola kukwasa target ntuufu abasinga okujja nga mutendeke nnyo so Katanga yali mutendeka ati ekyo gamba nti lwakuba omusawo muno munene naye gukyali mugazi ate bakasoza abanyumye ebyentalo bwe batugamba nti America bakoze mundu olwoje bakola evaamu esasi ne lijjanga likola litipaka lituka ku mulabe elimukuba ne program Spark Macha wetu betamudde bane philosopher kasozi Samuel Abu Lubowa tujja kubeyongeza ate kuba tukyali fenna buli lwakutano tujja kuba nga tubeerawo wano nga tubabulira ebibadde bikulu mu wiiki musiibe bulungi kulamika Irene ne Ahmed Wahab ne producer abatekiniko n'aba transmission mwe balimu abalidala